poliisi egenda maaso n'okulabika nti eyambako kubakozesa oluguudo luno we tuli ssaawa zino kuba naffe abava mu bitundu ebyenjawulo wano we tuli. Mbeera eyimiridde etya we tuli ku Kiraroodi. Kiraroodi oluguudo bwe lutyo bwe liyimiridde. Akummwe abava mu bitundu ebya Lugogo bypass ate mulina buzibu bwonna bwe mugenda kusanga kubanga ebitaalo olumu biyimirizibwa traffic n'ataasa embeera kati nga bw'olaba ssaawa zino ne mama nga bakozesa oluguudo luno. KCCA yateeka obuntu square mu nguudo ez'enjawulo naddala mu bifo ebirina amasaŋŋanzi amagazi nga batugamba nti motoka yonna eyingiddemu ebeemenya musango singa eba eyingiddemu nga terina kubanga eyingiramu, naye ndowooza bannayuganda tebabasomesa bulungi kyakozesa square marks ezo era buli omu azikozesa nga bw'ayagala kubanga bw'otunuulira ababooda erudda eri olaba nti abamu bayingidde mu squares zino naye nga tteeka ligamba nti tolina kuyingira muno, bw'oyingiramu oguba mu nsango naye nga olaba nti bayingiddemu. Okutwalizaamu abava e Kamwokya temulina buzibu bwonna bwe mugenda kusanga, nammwe abagenda e Kamwokya temulina buzibu bwe mugenda kusanga. Abava ku Lugogo bypass awo woka weweevu motoka emubbirizi eziriwo nammwe temulinawo kye mugenda kusanga, naye obuzibu kaakati bulinga obuva ku bannaffe abava mu bitundu eby'entinda awo endaba akanyamberege akatonotono, naye ate nga owa traffic ali wano bw'agenda mu maaso n'okubanga abata ate nammwe muba mutambula bulungi abava mu bitundu ebya ntinda n'ebitundu ebyetooloddewo nga bw'olaba kati abatadde era motoka kaakati zitambula. Bwe ziba zitambudde tewabeera mberebezi yonna gye muba musanga wano, era okutwalizaamu ekibuga kibadde kiweweevumukko olunaku olwaleero. Akanyamberege kagenda kutandika ku weekend okuviira ddala ku lunaku olw'enkya, olunaku olwa Sande, Mande paka Taamu lweribanga eggwako esooka. Awo mbabuulira mazima wajja kubeerawo jjaamu. Abali mu studio mugende maaso n'okuweereza ne bannanga bali mu bitundu ebirala nabo bagende maaso n'okutuwa ku kye balina, ffe tubasiibudde.